kati gwe Munnayuganda ali eyo mu Uganda ng'obadde olowooza ogenda funa visa ne bakuteekako envumba eyo. Bwe tudda ku bantu abali wano bw'aba citizen ng'ali wanga citizen wa America njagala gendako ka vacation ng'agala agenda ka vacation kiri advise nga bwe bakugambye do not travel. Eriyo abantu abali mu kkomera nga bali ku limaani nga bakwatibwa 221 mu kulonda mu kampeyini za Kyagulanyi. Wali ku green card ekisooka green card depends green card wagifunamu ki wagifunamu asylum kabod completely tosobola kugenda. Yes, all right. Tubaniriza ku mukutu gwa Kaifa Shiji the broadcast ko tusinziro gezaako kubanga tubaweereza wamu nogezaako okubanga tubanyonyola ebyo biba bituusewo ebigenda maaso wamu n'ebyo bye muba mwetaaga okubanga mumanya twesaddaaka oba twewaayo gezaako okubaweereza. Anyway, mutulaba bwe muti tuvaako mu kisaawe kola ku Zowe tuva kuba kapiira kawungezi ko lunaku olwaleero nga bwe twabagamba nti ffe tutwala obudde ne tunyumirwamu kuba okuva na kizuula nti obugagga sikka kaalukana. Work smart. Buba bwongo. Singa abasajja abasinga okukolesa emifumbi be basinga obugagga naye olizavinga yakadde n'owummulamu n'otwala obudde ne exercise nga ku mubiri kituufu n'obanga ate ogoba ebirwadde byali kuzze mu kimwana. Naye anyway ebyo nga tubizizza ebbali twongera okubabuuzaako yonna gye muwangaalira nti mwasibye mutya mwasuze mutya embeera etambula etya. Ndine muganda wange George bwe tugezaako okuba nga tukwasaganya ensonga nogezaako babuulira n'ogaayagaaya mu ezo nga tutera bagamba nti bye twogera jamu ebyo bikugasa ebitakugasa obitulekere ffe tubivunaanyizibwako buuza kuba tulaba. So abatulaba n'abatuuliza mbalamusizzaako musibye mutya mwasuse mutya abali e Uganda ng'oyogeza gonjewo leero nnumbiddewo wamma tugende nti mwasuze mutya musibye mutya abali wano asubire muri bulungi nze nange nzija n'enkubamu mubiri n'ensalako ku savusebo kitegeera sirumbye nnyo gamba ki muganda wange nakulugenze lutya embeera eri serious wadde nga tusekamu. Anyway, that aside tuzze kuba nga tubabuulira mu katono nnyo ku bigenda mu maaso mu ggwanga n'ebyo bye tusuubira nti oba olaba bisobola okuyamba bannayuganda. Tugenda kwogera olunaku olwaleero ku mbeera eyatuuseewo nnaku bbiri ng'eziise nnaku ntono nnyo eziise emabegako awo bwe twalabye nga eggwanga Uganda lyagattibwa ku nsi 22 ze baaganye bannansi b'eggwanga lya Amerika okuba nga batravolinga ogendamu wamu nkiddamu n'abo abasuubira oba babadde n'essuubi okuba nti bagenda kugendayo okuba nga batambula. Anyway, George agenda kuba tubuulira ensonga ez'enjawulo naye kunze bwe natunuddemu bwe nalabye ensonga ze bawadde oba ze bagezezzaako okuba nga batunuulira lwaki eggwanga lino baalitaddeko oba bagezezzaako otunira mu travel advisory eza America ng'ogenze ku US Department of State Consular baba bakulaga engeri the situation oba the status za destination gy'oba oyagala okugendamu na biki ebiriyo. Actually gwe wena abayagala okutambula nga oli mu ggwanga mu America oli mutuuze oli wa green card oli waki osobola okugendayo n'oteekamu destination yo gy'olaga basobola okuwa status y'ekitundu kyonna gy'oba ogezaako okuba nga okola ki ng'oyagala okugenda. So twegattiddwa ku ggwanga 22 ge baabaaninga muno siyinza gamenya gonna naye nga mulimu zi Burkina Faso mulimu zi Syria mulimu zi Iraq mulimu South Sudan mulimu Congo n'amawanga amalala mangi Russia n'amawanga amalala mangi ng'era bw'ojogala bakulisti ku lukalala lwe bagadde. So naffe twegasse ku lukalala olwo nga basinziira ku bintu ebigamba nti oba the outbreak of diseases Ebola. Ebola eno twayogerako emabegako awo era nendaba ne leader of opposition ng'akyogera nti bagenda ne bakuliriza ekigambo ky'Ebola mu ggwanga Uganda ne kirabika on international level nti buli muntu anogoka mu ggwanga Uganda okufa baasiga ekifaananyi nti abaafudde ki bulwadde bw'Ebola naye ng'ate si bwe kyali. Essaawa zino balwana okukijjawo ng'era bagamba n'omulwadde yabadde asembeyo bamusiibudde ennaku nga 3 eziyise emabega eyabadde asembayo okubanga ali affected n'obulwadde bwaki bw'Ebola. So emu ku nsonga bw'otunuulira ensonga y'okubiri bagamba insecurity ebikolwa bya terrorism
yeah okweyongera the crime rate civil unrest yeah balaba entulugunya gye batulugulunyamu abakulembeze kitukidde kwekyo ku bakulembeze naye ate kati abantu abalala eggwanga lino liteekako bbaani lwa nsonga ki nti anyway George ajja kubaako engeri gyakitunyonyolamu naye okusinziira lwaki amawanga gano bagateekako bbaani ku kyenasomyeko kyennalabye oba ku kyemmanyiiko nti bwe bagaba bbaani basinziira okuva ku level 1 mpaka ku level 4 level 4 yesembayo okubanga abantu tebabakkiriza genda mu ggwanga eryo njogera ku bannansi ba Amerika katono nnyo nga sinakuleka kutandika bwe mamanyi nti eggwanga erya Amerika liteekawo restriction ku ekyo kihindalinga ebyobulambuzi by'eggwanga Uganda ate nga tukimanyi nti Amerika bw'ekikola sister country nga Canada ebegenda kugoberera Canada bw'ekikola kati njagala tutandikiraawo ng'onyonyola eri abatulaba muganda wange yensonga ezo naziwulidde kyannaku kukuba nti eggwanga lyaffe Uganda lyetwagala ennyo lyagatiddwa ku lisiteeyo bwe bakuteeka ku level 4 nga bwe wakinyonyodde kiba kitegeeza ebanga advice gye bateekako nga bagamba kuba kyavudde mu US Department of State kyekitongole ekirabirira ba Amerika bonna gye bali mu nsi zonna ez'ensi eno like bonna we bali like kyekitongole ekikola ki ekifaayo mu bufunze oba ofuniddeyo obuzibu oba oli ki kyekitwala ezo embassies ze twandise consulars kati bw'olaba bakutadde ekintu ekyo kiba kibi nnyo kuba kikusiiga ekifaananyi ekibi kati bw'ogenda straight or specifically ku Uganda n'olaba ebintu bye batutaddeko ekisooka ekya Ebola right Ebola yaliwo bo bennyini abakulembeze baffe ne bavaayo ne bakihypinga oba bali benoonyeza byabwe oba ki Mukama akoze ki yamanyi kati mu banna abazungu bo bw'obaleetera ensonga n'obagamba waliwo kino ate jjukira ne healthcare y'ewaffe nayo si eri awo nti nnungi bano abantu yinza okulowooza nti bawulira buwulizi mawulire but jjukira n'ensi zaffe babeera ne embassies babeera ne bambega of course be bakyasinze okubega baba babiraba baba bamanyi kyova olaba nti president ayinza okuvaayo n'ayogera si bwe kiri aboogezi bagamba si bwe kiri biki but still bo ne bagoing ahead ne bakola kye balina okukola because they have intelligence ebalaga nti waliwo ekikola ki ekigenda mu maaso bw'oba okumanya ekyo nti kituufu waliwo emirundi mingi etufunyemu ebizibu ng'okukubibwa bomu like eri eyali ya 2010 okitegeera ogambe yali kyadonolagibe bali bamaze okufuna intelligence bali babagambye nti waliwo ekijja naye nga bwobimanyi olw'obunafu bwaffe mu bintu enkola y'ebintu byaffe tebakitwala nga nsonga nkulu ekitegeera naye bano bo olwedde baba bafunye edda intelligence ne balabula abantu baabwe nti obaaye nti mu kifo bwekiti temugendamu olw'ensonga nti bwe mugendamu ne mufuniramu ekizibu ate eggwanga lya America oba Department of State US Department of State ebe ina ogenda oteekamu ate amaanyi ate okutaasa omumerika oyo mu nsi eki mu nsi eyo kati ekyadde kya Ebola kati then ne tuddamu bino bye tulaba ebiri mu ggwanga lyaffe abakulembeze nga CDF waffe agenda ku mukutu gwe n'agenda n'alumba eggwanga nga Take agamba omutasalendi nga lumbuye ngenda kubakola kino kitegeera muri America okusazaamu katono nnyo yabalumbako nga bagamba be batoloseza Kyagulanyi mu ggwanga nkuwa example emabega kaawo omujjukira nti yalumbako European Union until European Union bwe yagenda ewasale ne batuula ndulumwenda alyoka afune confrontation oba ojjukira nga balina argument you know ebifaananyi si birungi yes mugenda kujja mawulire mutugambe si bituufu mugezeeko okwerungiya naye nga bwe n'abagambye abantu balina intelligence ebintu babiraba ne bwe biba tebize mu mawulire baba bakola ki babitegeera kati kiri eri abakulembeze baffe Uganda baagala gisiga kifaananyi ki kubanga abantu nga bannayuganda tuli bantu balungi naye abakulembeze baffe be baleese ekifaananyi ekyo ekitegeera ku nsi yaffe
naba abantu abanene saawa zino Lukwago ali mu kkomera Besigye ali mu kkomera Ssemujju yaddukayo Kyagulanyi ali wano Muwanga Kivumbi Muwanga Kivumbi nakati abatiddwa actually katono nnyo nakati abantu ababuze up to now bacha nakati Muwanga Kivumbi tanalabika okuva bamukwata last Friday ate ekyembi kati laba palamenti yaffe nti bajja oludda oluvuganya era nikyebaliza Nuupu n'obukulembeze bwayo ne lead of opposition nti bwaleeta ensonga n'agireeta ku floor of parliament naga nti abantu 18 bano babuze government nova noga tujja noonyereza oba recognize nti ensonga okola ki ogitutte ogenda kola ki ginoonyereza bw'otavaayo nowaayo report egamba nti abantu bano babadde bwe bati oba bwe bati still zino ensi ziba zitegeera juzi bwe bakwata ono Amerika waffe Muvawara omukidnappinga abuze biki owabiraba embassy n'ebigendamu biki but ekyo byonna America wagenda okuteekako ekintu bwekityo tetwala just mwezi gumu nti etaddeko kintu biba bintu bingi bijja kukolaki naye abakulembeze baffe we muteddeko gye tulaga si birungi kubanga bwe batyo bwe batandika tugenda kufuna oil mwekube mutima mukole bye mulina okola enguzi mugirwanyise eyo nganze ng'omuntu ngisiima naye bino ebintu by'okutulugunya abantu ebintu by'obutaagala abantu kwogera ekitegeera omuntu ayogere dembe lyokola ki okwogera waba takukoseza takuvumye takoze eki kyakugambaga wayi tereeza wano we wakyamu lwaki omulumba musiba lwaki omulumba muteeka mu basement ebyo byonna bye bakola bebireetedde ensi yaffe ogiteeka ku lukalala olusewo. Anyway, bw'otunuulira nalabyeko akulira media center mu ggwanga Uganda ng'agezaako okubanga agamba ebyo Kasujja ebyo bibagezaako okugamba nti high crime rate buli nsi erimu crime. It depends what kind of crime. In Uganda, yensi gy'ogenda okwesanga nga there is a lot of arbitrary arrests. There is detention without trial. Mukwata bukwasa abantu ne mubateekayo nga temubawozesezza nakuwako example nti eriyo abantu abali mu kkomera nga bali ku limandi nga bakwatibwa 221 mu kulondoko mu campaign za Kyagulanyi nakati bakyali mu kkomera tebaleetebwanga mu kooti tebamanyi musango kigwe bazza tebabasalirangako abaana ne batuuka to an extent Nuupu yayishuwinga luli ekipapula ng'egamba mba mubalabe nga bakkiriza emisango gye batazza temubajaji nga bajja mu community mubaaniriza so ebintu bino byonna bipayiringa bigenda byegattako sinensi zibiraba emitimbagano jajja omuntu okumanya kiri mu ggwanga Uganda you just Google Uganda's situation oba ne bwoteka mu Uganda bagenda kukuleetera ebikolwa ebikolebwa ebyenjawulo abakulembeze ogenda kwekanga bano bakuba miggo abakulembeze baffe beerabira okitegeera ne bagenda ku zino main media NTV NBS biki ne beerabira nti twajirwa Kyagulanyi yagamba kwata kamera yo yebe mundu yo nti kamera yo the moment kasito omuntu agikutunuza mbwati ngali live sebo toyina kyolimba togenda kulimba akulaga abantu nga bakubamu omukka babatta bakola kigwe togenda ga nti aba abakubyemu enfuufu nedda bino ebintu bizze bipayiringa over again and again bintu bibadde bingi naye kati olaba combination y'ebintu bingi this time abana Uganda boyogera nabo olabira ddala tekyali muntu ayogera tewakyali muntu ayagala kuwakanya gambo wayi nina abaana laba Muwanga Kivumbi saawa zino naku katuno olunaku lwa 8 last week ku Friday kitegeza lera aweza week by the way okunnyonnyola abantu kubanga wali abantu bafeeyo abatamanyi n'ebintu ebitegeeza bw'olaba ebintu nga bino bibaawo nolowooza batutaddeko ban oba restriction kiyamba ki ey'envumbo abantu abasinga ba local people back home abasinga tebasasula misolo okimanyi ekyo nti percentage nti nesasula emisolo kati kino ekintu kya affectinga tourism
nekigikuba omusolo gwanga gwe lifuna mu tourism obuyambi juzo obuyambi Trump wonna bwe yatujjako kitegeera bwatukosa walaba health department ennaku zino bali omunsi nebbalamu abayitamu obiraba naye nga ne bino bye tulabako just lwakuba batulimba notulimba bulijjo baliwa baba amalwaliro gaffe mavundu tulina abasawo abalungi tulina abantu abalirwedde okukola naye tebalina support tebalina gundi tebasasulwa bulungi facilities teziriiwo ebyuma tebiriiwo naye nga abasawo bakoze eki webali juzi wawuli aba intern nga babagamba tetugenda basasula that's part of your training kugamba bintu bingi eggwanga lyaffe likyankalanye teryamanyi kino kikolebwa kitya wano mu America omuntu bwe bakukwata okoze omusango yes but omanyi nti okay bagenda kunkwata ende ku poliisi bakusabe bondi ife bwoba ogirina oteekeyo bondi okoleki ofulume oba bwoba togize ojagenda mu kooti ebisa ogenze mu komero osavinga oveeyo naye bino ebintu by'okuwamba abantu tuli kuki eggwanga we lyatuuse wana abasajja bali mu ddinyika mu lusenyi kyebatamanyi tugenda olw'ebikolwa ebikolebwa mu ggwanga lya Uganda abasinga nga tebakkiriza nti ebikolwa bino bikola ki bituukawo tukkirize tugaane bino ebintu biba published online twalaba Lale Madowa yajja mu kalulu ya filming each and everything ekyagenda maaso empuba gye bakubamu abantu ye baba kubangamu tiyagasi nga tebalina musango gwe bakoze bazze kulale kulaba mukulembeze but that put aside nina question yenjagala okubanga nkubuuza oberenga owabulamu batulaba abali wano oba oli eyo n'abali mu ggwanga latu Uganda baani eno eaffectinga kyenkanaki ku muntu nga muna Uganda oli wano either ng'oli mutuuze oba ng'oli ku green card osobola okutravelinga n'oddayo e Uganda gwe n'odda oyagala ali wano oba buli munnayuganda oba ali mu Uganda n'abali wano ali mu Uganda can you be able to get a visa any visa to come to US ali wano could you be able to go for a vacation in Uganda ekisooka mu ekyo omuntu ali Uganda kati ng'agenda funa visa ku embassy bwe bagamba nti Uganda bagitaddeko ekintu ekyo kiba kiri hard okufuna visa okujja mu America kati gwe omunnayuganda ali eyo mu Uganda ng'obadde olowooza ogenda funa visa ne bakuteekako envumbo eyo ne bakuteeka mu red that danger zone it's hard for you to get a visa very hard yeah very hard kubanga baba jukira bo bateeka ku nsi nebiri mu nsi kiringa luli lwe batuteeka ku 75 countries eziri ku poozi it's not about leader waffe twali tuvuddeko ate twavuddeko it's about buli omu mu nsi eyo kati ekyo tekikosa bano abanene kubanga omunene ye siro ajja kujja ku diplomatic abaina omulimu gwa government gwalina okola bajja muwandiikira bamuwe red passport ayingirye naye obuno omuntu owabulijjo ali mu kunoonya akaviisa ke musajja wattu ajje yeeyi obulamu kiba kiganye bwe tudda ku bantu abali wano bw'aba citizen ng'ali wanga citizen wa America njagala gendako ka vacation ng'agala genda ka vacation kiri advise nga bwe bakugambye do not travel osobola okutravelinga newe why not traveling but it's gonna be at your own risk ku muntu ng'oli citizen bo baba bakikuteereddeko kiringa kati mu America asobola okufaayo asobola okulwana ebye n'afuna visa eye Russia oba n'afuna visa egenda Iran naye you travel at your own what risk kubanga oba ogenze abasajja bakulaze nti ensi ekoze eki bw'ofunirayo obuzibu tebitukwatako ate bigenda tukwatako obutasobola kujjayo kubanga lwaki bateekako ezo kati bwe bakuteekako ekintu kiba kiraga nti eri eggwanga nga gavumenti ya America eba tekyalina busobozi bujja ku influencinga ebintu nga bwe bitambula mu nsi eyo esalawo negamba let's pull back because nga kati
wabirabye batiisatiisa bambasada batiisiza ab'ettaka European Union babatiisiza ne juzi balumbako America nga bagambwe batolosa Kyagulanyi ebyo byonna bi-intimidating aba diplomats ab'ensi ez'endala eziri okitegeera kati ekyo bwe kibaawo kati bw'oba ofunye obuzibu bw'omu America olowooza ani anaakuyamba ng'ate ne yandibadde akuyamba olwedde bakola ki that's why ekyo kyokka kiqualifying okuteeka kweyozo kwamba tebakyasobola kuyamba abantu baabwe abali mu ggwanga eryo kati basalawo ne bagamba no eggwanga tulitaddemu eno kategole no flying yeah. Kati then gwali ku green card ekisooka green card depends green card wagifunamu ki wagifunamu asylum completely tosobola kugenda abo usually mwine kubo lyamwe nga bwe mubimanyi bye tukola but tosobola kugendayo aba marriage sobola okugenda naye ebintu nga bwe bitambula muganda wange aba DV ate nkugamba nanti kyekimu marriage ayagirako yafunira green card ngoji wagifunira ku DV kubazadde kuba ye family amuzadde agwa mu family yeah. It is advisable not travel. Let me ask you. Chances nyingi ekisooka Ebola yokka yakyusa ebintu nti wowo ojja wano bakiyita enhanced screening ekitegeera kulimu ebyo okudivertinga kuva ku ssaawa gye wandibadde ogenda aye ne bakutwala in another state ogenda mu self quarantine ekirala bayinza n'obutakukkiriza e Uganda bayinza obutakukiriyalinga okudda because bano tebakkiriza muntu yenna kujja wano nga toli muki nga toli mutuuze unless ngokoze kali aka self quarantine but ate nako at this moment since we are in we have that restriction still it's gonna be hard bogenda it's okay but okudda nijja kuba kizibu so kati mu bufunze osobola okufuluma eri agenda kukuba ku mukono but oyinza okutuuka okudda n'okaaba nga tokyasobola nga tebakyasobola kukiriyalinga kubanga okola ki okuyingirawo kubanga tolina nnyo kigenda bakakasa ng'omutuuze ayina akatabo ka wano balina obutuuze bwa wano nti ye kibakakatako okunoonya always okulaba nga bakola ki green card basobola ogisazaamu yo tebeerako yeah. Actually ne citizenship basobola ogisazaamu but kasoba nga tewazaalibwa wano yeah, but kiba kinene citizenship eyina eddaala lyekukasukako nti okugikujjako olina kubanga olina ekikolobero like ddala bingi byokoze okugikujjako ate balwana nnyo but green card it's just a small mistake basobola ogikujjako yeah, that's why bw'obanga omuntu akyalina green card olina kwekwata mpola n'osiga ng'otambula mpola wansi until ng'okubya ekiri asoofuna passport yo then oli waddembe okola by'oyagala so nze ngezaako okuadvisinga oba oli awo abatuula mu ndebe naye n'abo abantu abatusingako abatera okugamba nti mwabawangalira ku Bulaaya mwe musiga eggwanga lyaffe ekifaananyi ekibi nyinza okuba nga nkisiba teriyo muntu asinga kwagala ggwanga lye ng'omuntu ali ku Bulaaya kuba buli kimu ky'oba okola oba okikola okisawasawaza lwa ggwanga lyo kati nze lirino lyennyambala era lyenkubiramu ettiizi all the time lwa nsonga ki eggwanga lyange ndikola ki ndyagala kyova olaba nti n'abakola abali ku Bulaaya bakola nga baagala bagezeeko okuteeka bu investment ewaka bakulaakulanye ewaka oba oli awo nga balina essuubi nti tusobola okuba n'ewaka ne batuukagana n'omutimbagano oba n'omutindo nga zino ensi kwe ziri naye mwe abali eyo abagamba mwe musinga okuvumaganya eggwanga mwe musinga mwe kennyini abatufuga okutanishinga erinnya ly'eggwanga lyaffe okuba ebbi olw'ebikolwa ebikolebwa eri abo abalowooza nti bamaanyi nnyo eri abalala lwaki ngezaako okwogera kino nti bwe mubanga eddembe ly'obuntu erisangibwa mu kawaayiro namba 23 akasemateeka y'eggwanga Uganda akawa omuntu eddembe lyonna ery'okwogera obutaliiwo okubwa ku nsoloboto oba obutagambwa kasitaaba nga kyakola oba byayogera tebigezaako kubanga bimenya amateeka mwe kennyini akawaayiro ako mwakadiba gasemateeka y'eggwanga Uganda ne mumuyiwako enfuufu mukola kye mwagala oli ayogera bwogezi kigambo nebokera ku makya nti yabuziddwawo byonna abasajja babiraba byonna
netubiteeka ku mutimbagano aba MP ne bazibakuba ne babawo enguzi ne bali enguzi ne bakyusa byonna bye baagala kwegamba eggwanga kati lyafuuka lyabo. Yes, nti ebyo byonna bikolebwa. Keivash ogenda kunsanga nga bipostinze, George agenda bipostinga, tomanya abameka bagenda kubiviewinga. Omukulembeze Kyagulanyi ateekeyo nti ono baamuwambye. Awo yalabibwa okwetooloola ensi yonna. Ate takikola mu mutima mubi. Akikola abanage nti abaaye bino bye mukola. Singa muba mutegeera mwandigambye bannange ekimala kikola ki? Kimala. Oba kale tugeze wakoze ensobi. Faayo ng'omukulembeze obeere accountable. N'ogenda okulaba seba abantu bavaayo beekaza ate bali ku victim. Gwe baliko gwe bagamba nti otalina kyatugamba. Bino bituuse kati eggwanga mwalijje mu ssemateeka gwe mwabaga mu 1995 okubanga eggwanga litambulira ku kite biyita rule of law. Kati essaawa zino mwasazeewo ku resootinga ku kye tuyita military rule. No bells, no okitegeera mujja kiwakana kuba nalaba ne mwami Museveni akiwakanya mbu bino bye mugamba mbu simanyi ebyedda bizzeemu mulimba, but it's the fact, it's the reality. Abantu babuzibwawo without knowing where they are. Ate many people tebana kitegeera nti ngo kikutuuseeko okitegeera kati bugenda n'olaba ezo families bambi abantu baabwe batamanyi gye bali oba bali makomera naye solonga zitomanyi gye oli n'oli n'ayogera olinoolaba nti abo banuupu sebo banuupu bwetyo bwe twatandika ne batwala abaana banuupu abo banuupu saawa zino kirya n'abakoze eki ne ba lawyers n'abasomye gye kiraga singa tukireka ne tugamba nti tukireke tuleme okwogera. Era that's why buli muntu yeetaagako opposition. Weetaaga mu bulamu bw'ensi muno omuntu okukula ne governments zonna okumanya what people, what people are thinking. You need that opposition. Always bring that side. Naye buli wabulawo opposition okuteekako pressure ku government okugyayo ebyo ebibati ebikoleddwa, government esobola okutuula awo n'ekolayo byeyagala mpaka bwe baba tulugunya amakubo bwe tebagakola nga teriwayogera nti eryo nga terinakola oba ki okitegeera, then gwe omuntu owa bulijjo gwatafunamu. Naye Kyagulanyi bw'aba avaayo n'agamba nti abaaye oba Ssenyonyi oba Kizza Besigye era nti eryo terinakolebwa oba abantu lwaki mubatulugunya oba ki, aba ayamba ffe abantu ba wansi kitegeera kubanga abasajja balina sente zaabwe. Mondigambye kanve mu byobufuzi ngenda ntuule endya enywe, but balumirirwa yeewaayo asobole okwogerera oyo atasobola kukola ki kwogera. Ate tulina enjogera mbu abo aboogera batwogerere. Buli omu alina okuteekako ettafaali lye, alina okukola omulimu gwe, alina okwogera okulaba nti eggwanga lyaffe likyuka lidda mu nkola ey'amateeka. Bino ebintu by'okukola ebintu nga buli omu bw'ayagala tetulina gye tulaga. Anyway, ffe ebyo bibadde ebigambo byaffe, jase tusaba ekintu kimu mukyuseemu mu nkola y'ebintu, tugendere nga bwe mwasalawo eggwanga okulitambuliza ku mateeka, muleme gadibaga. Amateeka gakole, omuntu aproducingibwa mu kooti after 24 oba after 48 hours, then omusango gukwajjewe gumusinga agenda asavinge, bw'atagusinga aweebwe bbeiro oba ateebwe agenda abeeko ebirala byekola. So n'olwensonga eyo unless ng'olina byeyagala okubagamba ebisembayo, but mbadde njagala tubateere wano olunaku olwaleero. Bantu bange mujje enkya nanti ku Kabaka birthday run. Antioch, please mujje tudukemu tulye ffenna tunyumirwe. Mujje bambi tujja baayo nze noono omunene wange mujje musinkane boss wange. Mujje tukole. By the way, gwagala tukole akantu jangu tusangeyo. Bye bye. Anyway, mbagala nnyo mbeere bulungi. I love you, my family, my wife and my son. Stay blessed.